weba babasasula olw'ennyimba ze mukola babawe ssente waba babasasula okuvoola Kyagulanyi n'okunafuya struggle muzigaane we baba baba appreciatinga olw'emirimu gye mutuusa ku ggwanga emirungi babawe ssente era muzirye we babeera babasasula munafuye abalala sente muzikole ki muzigaane njagala mutunuulira abayimbi bano nga mmaliriza mu byafaayo by'eggwanga tuli basabiranga nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Abayimbi bano buli gwe njogera ng'ogamba inna lillahi raji'un. Mbadde mbasaba bategeeza nti abayimbi abaze bamanyira Kyagulanyi eno gye bawunzikidde omuyimbi eyakuba Freedom City n'ejjula n'ekyaka bamuyita Alien Skin inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Mbadde njagala kubategeeza ddala bulungi nnyo. Tulina omukulu Jemba all from Batiwe events musajja mutegesi wa bivulu ate mutunulizi wa nsonga nga tuzze okutunulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala wakati wa concert ya Miki Waini eyabadde ku Jahaz Pia ne Gravity omutujju basically wetugenda singo otunulira aweva abaddemu ebivulu bingi batumbeetu baganda bange bakoze bulungi nnyo la bonita bafunye ssente n'abantu ba iye mu bivulu byonna ebyabaddeyo be bafunye successful concert be babadde wafunda ne Miki yafunye successful concert naye nga teyafunye ssente kati kitegeeza Miki ne Tumbeetu bonna banzikiriza yaki y'abantu abakkiririza mu bantu be babadde successful so far mu shows zino basebo ne banyabo awo nyine rugendo tandikira naye nga nkuzigirira Sula Motors basangibwa wachemanga wa kalenda ebatuusaako emmotoka gwomuvubuka ku bbeeyi y'ekibanja nobeera nga weevuga embeera netambulira ddala bulungi nnyo ate nga Sula Motors gwe toweemenya nti nokulokuba tolina sente zaawamu gwe kola ekintu kimu leeta entandikwa ya sente z'olina laga commitment nti ojja kusobola okusasula okusinziira ku nnyingiza gy'oyingizaamu wobanga osobola mwezi ffe tujja kuwa omwezi woba osobola wiiki tujja kuwa ewiiki mpuliza bulungi leeta sente z'olina ofuna entandikwa omanyi abantu okukwata sente zaamu bagule emmotoka kizibu naye omuntu asobola okukwata miliyoni 5 nagamba njagala emmotoka ya miliyoni ameka 20 wano ku Sula Motors wokwata miliyoni 5 n'ozireeta mu mukono gumu n'olaga ennambikayo nga toweekase nti ddala ndi committed nja kusobola okusasula wenti ne wenti emmotoka ogenze nayo nga weevuga paka Kayunga butereevu embeera mugiwuliridde ddala bulungi nnyo so bwetyo tugenda okubeera ate tutambule mpola mpola kati Jemba sooka obuuze ku baana okusookera ddala ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero njagala kwebaza bannayuganda wetussa ekimu mu Kristu Yesu naddala abo wetussa ekimu mu kulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya era mu kulaba nga bannayuganda bafuna ebyo ebibagwanidde nga bannansi bonna nga tesosodde mu mawanga. Njagala okwebaza abantu ssekinnoomu ababeera ku mikutu gino ne muspendinga data wammwe okulaba nga mugoberera ensonga naddala ku Kacumbaali kubanga Kacumbaali gwe mukutu ogw'enkizo gwe nasalawo okulambikiramu ensonga zange era temwewuunya ebbanga erijja mu maaso enteekateeka gye ngenda okukola ey'okusalawo kw'ekisajja ekikulu nja tuuka mbagambe omuntu waba tazze wano ati talina wagenda kundaba so si mu mutima mubi wabula mu mutima omulungi. Music industry gavumenti eri mugibuliza mu ttaka music industry gavumenti eri mu kugiziika egiziika etya omuntu kyagala okumanya njagala wemanga tutunuulira ensonga za sho za jjo tusooke tuzijje ku personality Gravity ne Miki kuba si be babaddeyo bokka wabula because of this organization eri mu industry ne gavumenti naddala n'omuntu atusinga okutumanya mu music industry kino oba oyagala oba toyagala oba owagira NRM oba owagira NUP oba owagira FDC
mu gavumenti omuntu asinga okumanya music industry wamuyita Jerusalem Sale yasinga okugimanya agikozeeko study emyaka egitali 5 emyaka mingi kubanga ye yali yagwadda mu laavu nayo. His Excellency Bobi Wine nga tanabeera president abadde mukwano gwa Jerusalem Sale era yali amusisinkanyeko bamusisinkana ye Bebe Cool ne Chameleone omulundi gutya era bali bantu abemanyi. Nalabako ne interview ya Jerusalem Sale recently nga bamubuuza naye Bobi Wine omanyi nti mumanyi nali musisinkanyeko naye era nampa omukisa nenziramu ne musisinkana ne munnyonnyola n'ebintu bingi kiregeeza muntu gw'amanyi nawankubadde kati tebakyakkiriziganya mu nzikiriza yeemu era nawankubadde ne luli yamumanya bumanya nga tebakkiriziganya mu nzikiriza yeetya yeemu kyekyo ekyenjawulo Sale kyayina nti asobola okusisinkana n'oba mu nzikiriza ndala ate n'ofuna by'oyagala. Music industry okutandika okufuna ssente zino mu gavumenti era etandikidde ku mulembe gwa Sale. Recently yavuddeyo n'akola statement n'agamba music industry teyina bapromota tebalina we bali. Nenvaayo ku mukutu guno gwennyini neŋŋamba statement gye ŋŋenda okuddamu neŋŋamba nti General Sale waba agamba nti bapromota gavumenti tebamanyi mukyamu neŋŋamba era wabanga ddala kikkaatiriza nti gavumenti temanyi bapromota mpuliriza bulungi yeetaaga bamusibe n'aba Minister of Gender babasibe. Nze naliko ku ssimu emu ng'omuntu yennyini eyakulira okugaba ssente z'abapromota director wa UNCC Mr. Ojede nga yeegaana bapromota nti tebagwa mu section ye nga naye yakulira okugaba ssente kitegeeza baba bawa ssente abantu abakyamu njagala abantu bankootinge bulungi bawa ssente abantu abakyamu kitegeeza baali bakyamu nabo abazikola ki n'abazigaba baali bakyamu ne baziwa kubanga balaze nti baali tebamanyi nga bakyamu naye si yenkola eriwo. Abayimbi bagenda mu constitution y'eggwanga emyaka mingi emabega because they were planning to and talent already yaliwo bapromota njagala gavumenti yabageraageranye nga data ow'essimu emyaka 7 emabega toyina muntu n'omu toyina 5% gy'obadde osobola kuguza data ng'omukutu gw'essimu kubanga abantu bonna babadde n'essimu zino ez'amapeesa nga ku mapeesa toyina data kyokola ki kyomwetaaza naye saawa zino gavumenti etunuulidde data ng'emusolooza n'omusolo owa 200 mu emyaka 2 emabega si kyekyo lwatandise okubeera nga w'amaanyi nnyo naye ali mu kulekitinga ssente z'eggwanga nnyingi. Tusiiba ku TikTok nga tuyina data tusiiba ku YouTube channel nga tuyina data ne bana abatulaba essaawa zino bali mu kukozesa data okutulaba ompuliriza bulungi nga gavumenti weyataddewo engeri gyesobola okusoloozamu omusolo mu data weeyina okuteekawo engeri gyeyina okulikorganizinga bapromota threat nnene tetuli bakuzanya nga tusazeewo okufunika gavumenti eno tetutwala nnaku 5 siri mu kutiisatiisa kubanga tuli mu nteekateeka ya kugivuunika just bannaffe abamu be batatukkiririzaamu tuli mu kugulirira bannaffe abamu olwaleero mbadde njogera n'ebbalamu nkubuuzayo ekibuuzo omugenzi Tamale Mirundi omanyi mwe temujjukira bintu byayita yali ku ABS yali TV y'omugenzi Pastor Yiga nga bajenozi b'amagye batumwine bagamba nti Bobi Wine is nothing nga bagamba Bobi Wine talina kyasobola kukola. President Museveni n'avaayo n'agamba mugambe Bobi Wine bino si byakuyimba in his words. Tamale Mirundi n'ayimirira ku TV n'atuula ku TV n'agamba nti sebo Mr. President njagala kukuwabula kyowagambye nti Bobi Wine is nothing olimba n'abo bonna bajjeno baba bagamba Bobi Wine is nothing bakola ki bakulimba Bobi Wine is something ate tomutunuulira kumpi mutunuulire wala njagala kutegeeza Tamale Mirundi yalengera Bobi Wine ng'akyali MP n'amanya value ye tetutegeerera ku ntegeera yeetya yeemu. President Museveni teyategeera Bobi Wine kyaliba naye njagala kukakasa nti wakati mu kwagala okuddamu okumunafu yafuuka nothing kyayogera amuspendingideko a lot of money nga tuzoogera lunywe olinga agamba nti nno namwe bapromota
nti musobola okuvuunika back gavumenti promoter balina enkizo nene mu music industry nga basobola n'okugikozesa nga bacollectinga numbers ze bacollectinga mu bintu ebirala ompuliriza bulungi ne bazibuulira enjiri ate era ne zibakkiririzaamu njagala kutegeeza nti nze ndi promoter ogwo gwe mulimu gwange lwaki ondeeta nnyo ku programu zo kaakati olowooza bapromota abalinga nze tuli bameka it is today Minister Bala mwankubidde essimu zibadde ssaawa za kumakya mbadde neebase sigikutte kati wenzukuse mbadde nvuga okuva waka ne mukubira naŋŋamba Jemba konze wangi okimanyi nti nno amaanyi g'okozesa okutukubaga mayitirivu konze kubanga muli babi nagamba nange mukuluwo nagamba ate gwe kyekyakuvumisa taata waffe Jenosali Musale konze ate oyo sinamuvuma namulambise bulambise namubuulidde bubuulizi maki mazima okitegere bulungi njagala kutegeeza nti abantu b'NRM tubayina mikwano gyaffe twogera nabo on personal level nawankubadde tetukkiriza mu nzikiriza yaabwe amaanyi ge tulina okukozesa si kubeejjako kuba nnyonnyola bajje batwegatteko nagamba bapromota luli nti kyali badde kirungi nnyo gavumenti obayisaamu amaaso naye mbagamba naye kati nsaba muddemu amagezi ompuliriza bulungi muve gye batabamanyi mujje mwegatte ku abamanyi tulwane olutindo lumu okulaba nga tumuleeta mu ntebe kuba yajja tumanya tuddeewo ono Kyagulanyi gwe tuzze tutegeka atumanyi kubanga ye amanyi value yaffe n'abayimbi bamuvuddemu ate abayimbi abategeera yabayina abayimbi abatategeera be baagenda ate era waliyo abayimbi abataali babe waliwo abayimbi wano mu Uganda nga Bobi Wine teyaliiwo ngera bawagira Museveni njagala kujjukiza incidenti y'akalulu akalimu John Patrick Amama Mbabazi abayimbi b'eggwanga bayimba oluyimba lwa Tubonga Naawe was Bobi Wine around? So let me ask you something ng'omuntu ategeera ogamba Kenzo tategeera lindako kankubuzeyo ekibuuzo ng'omuntu ategeera abantu abasobola okuyimba oluyimba lwa Tubonga Naawe nga bali ku incident ya Museveni oyo Emma Serugo yatwala abayimbi 2 ewa Muhoozi yali CDF ne bamulyaza amaanya kyova olaba mukambwe ye yabakuŋŋanya n'abatwala wenkuwa lisiti y'abayimbi abafunye ssente wa Jenosale okwata ne ku mutwe wooti abayimbi tetugenda kubeesibako bukanga bayimbi si betwetaaga okukyusa eggwanga okukyusa eggwanga twetaaga bannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka nawankubadde waliyo abo abagenda ewa President Museveni either okuprotectinga bye bakozeewo olw'okuba baagala n'okufuna ensimbi naye njagala kutegeeza nti abayimbi President Museveni bawa ssente ennamba esinga eriyo lwakufunayo ssente era emitima gyabwe giri wamu naffe otudde ku mulamwa gw'olwaleero ki ekyaleetedde okubeera nti nno Gravity afuna abantu nga be yafunye ne Mick Wine okufuna abantu nga be yafunye Gravity muganda wange nsaba twala okusaasira kwange gy'oli Gravity my brother nsaba okutwala okusaasira kwange gy'oli naye okusaasira kwange kuno kwendeeta gy'oli kugenda kusuka ku kivulu kya jjo n'ebivulu eby'omwaka guno ebinaddako naye kugenda nnyo ku kusaasira kwa kaaliyayo Gravity buli kyalina akijja mu music industry n'abamwagala bamwagala lwa music industry waliwo abantu abali wano nga ffe bye tukoze tubijje mu art for instance nze buli kyabugagga kyennyina nkijje mu music industry ne connection zennyina ezinyambye ofuna ssente eziri out of art nzifunye lwakuba kino kyendi mu industry kati y'omu ye Gravity nze saaliyagadde kaaliyayo agitwalire mu ngalo oba agiregarding such cheap nti bakukozesa ng'ekyokulwanyisa g'osuula ekintu ekitembeeta obulamu bwo naye ng'olina abaana olimu bategekera n'abazzukulu ng'era osaba essaala buli lunaku baana bano abazzukulu baleme kubonaabona nga woobonyeebonye
nze nkusaba nga wamala ebiseera n'okwata obudde n'okwata obusawo bwa seminti bwa mitwalo 9 n'ogenda n'ogamba ku buteeke ku ttaka lya Bobi Wine naye azimba eddwaliro okuviira ddala eyo mu incident ezo ebigambo byogedde okusembayo towards the concert. Nze kyemmanyi Bobi Wine kati mukulembeze ate mukulembeze abamuzadde njagala weetondere Kyagulanyi otereeze kaaliyayo because Gravity ate omulundi guno saagala omwetondere ng'okaaba njagala ofukamire kisajja kikulu yonna gy'oliba waali batakuwadde budde omugambe nti his excellence president Kyagulanyi owa Nuupu nkusaba onsonyiwe muganda wange obusajja bwankozesa. Olaba Gravity akisobola? Akisobola. Gravity ayagala omulimu gwe okusinga ssente ezimuweebwa. Bano abantu bakuwa ssente basobola zikuwa leero but they cannot give you the money forever. But the business Gravity is having lyedduuka eriggulawo ku ssente entono ate wakati mu mukwano nga likola akakadde olunaku. Olinga agamba nti no politics ye yaleetedde ekivulu ky'okufuna abantu bekyafunye. 100%. Alina ebintu bibiri ekisooka politics. Ennyimba ze abadde n'ennyimba ezitrading bbiri. Abadde ne luno oluyimba lw'ekiwemu olw'abasawo. Oliriko dokita. Njagala kubulya nti lubadde lutradinga bulungi. Ate abawagizi ba Gravity bakkiriza bawemula. Tebamuyinaako buzibu mu kumuwemula. Era bagendayo abawemulewemula abakunamire. So balyoke nakyo. So ennyimba aziina abadde bagamba mbadde talina nnyimba balimba. Ennyimba azikola ki? Aziina ezeza audience ye. Politics ye yasuddaani yasudde ate teyakomyawo akyasuula abayimbi abalala bangi. Ate agenda kuva mu art kubanga naffe abaali musoose ne tumuteeka ebbali olwedde tulina feelings ate tumanyiirwa. Tumanyiirwa. Njagala kubategeeza nti buli w'omanyiira essuubi ly'abantu abantu bakwesonyiwa. Gravity navuddeyo ku kivulu kye ku ssaawa 2 nga mpeddemu amaanyi. Nagenzeeyo navuddeyo ssaawa 2 nga mpeddemu amaanyi. Siina we saatuuse pozi mu batumbeetu nengenda mu Awiro lwa Ngoma nga nayo teri bantu. Nenvaayo nengenda ewa Miki nga audience eri eti konze wano nempulira essanyu anti nawulira essanyu. Misa Kisemakula najja ku stage nengamba kannenyigire ku Honorable Malende memba Honorable MP wange owe Kampala netwekubira music ne MP wa Kampala omulonde ate agendo alindiridde okulayira mu kisanja ekiddako. Anti Malende ebintu bye twamutuma byonna abikoze ajja abantu mu makomera naye ate waliwo agenda omwesimba teri yagenda kumuwangula ate ali mu ndo tetugaana bamwesimbako naye okuwangula ogenda lemerwa okwagiramu ali mu ndongo bye bikyali mu ndongo yani waliwo jambo ali mu ndongo bamuyitana ojja mulaba mulimu abantu wemata mwagala kwonona ssente waliwo ebifo byenjagala muleke ng'ate nga tonnazonoona wuliriza leka nzikatiza ensonga ya Malende nzire ku ndongo ya Gravity. Honorable Kyamimu Malende MP wa Kampala ekyo kirooto kyantiisa azaako emitiyana sokoleke Malende biki byakoledde Kampala ebyamutumya mu parliament byakoze kakati we twali tulonda abantu bano ffe twabalondera nsonga tudde ku Gravity tujja bijja beera byalulala tudde ku Gravity. So Gravity kikyalina ng'oggyeko okwetondera Bobi Wine kyekyalina okukola omwaka ogujja akomewo nga kuba yatugambye omwaka ogujja tuyinza n'okugenda enamboole. Enamboole mu restaurant oba mu kisaawe. Enamboole waliwo ka restaurant awo katulamu abantu ng'ana waatuzizza. Sewo mu kisaawe. Mbadde nsaba omanyi Gravity muganda wange saagala mmenga muyisaamu eggaali mugambye ekintu kimu njagala yeetondere Bobi Wine. Ekyokubiri njagala bannayuganda okubeebaza mwebala okuwagira Mick Wine mwebala okuwagira batumbeetu era njagala okubategeeza era mbakubira omulanga abayimbi bonna be tubaleetera ne tubalangira
oba ne bajja ne beeranga nga bakkiririza mu nkyukakyuka ne President Kyagulanyi Ssentamu mubawagize kajanja tukakkanywe emmeeme z'abaana abalowooza nti batusinga amaanyi. Ndi mu kuwanika show ya Hassan Ndugga anytime ndi mu kuwanika show ya Meya ku Serena next year Mathias Walukagga. Njagala kubategeeza ne David Tala alinayo oyo David era waabwe sigera mwogerako ndi mu kwogera ku bantu ab'ensonga kati nammwe abaabwe bagende babawagire abaabwe bagende bakole ki babawagire ate era n'ebifaananyi byabwe tubikwatenga bulungi tubitimbe mu mayumba gaffe ne ma restaurant nti bano be batulyamu olukwe. Music industry okutwaliza awamu yafunye effect ejjo naye obutabaawo organization obutabeerawo powers mu ba promoter kyatuleetedde okubeera nga tulina events almost 6 mu Kampala jjo. Bandi za laptop ogenda gisasula emitwalo 85. Okitegedde bulungi laptop bakuwe ne luli nagigula towagigula kati kyenteesa nti bapromote okubeera nga si be balina authority egaba olukusa kwabo abagenda okukola ebivulu abategesi bannaabwe kyekyaleetedde jjo okubeera nga mu Uganda mwabaddemu events almost 7. Ejjo wabaddewo mu Kampala Awilo Lwangoma, ejjo mu Kampala wabaddewo Gravity, ejjo mu Kampala wabaddewo ono mulala yani Queen Madi, ejjo mu Kampala wabaddewo Batumbeetu, ejjo mu Kampala wabaddewo Mick Wine, ejjo mu Kampala wabaddewo David Lutalo mu show ya Everboss Nansana Ganda. Ontegedde bulungi ejjo wabaddeyo launch ekyengera eyo n'omuvubuka kansala wa Meya Edi Sweet. Ompuliriza bulungi kwegamba abantu bonna gye balivudde ejjo wabaddeyo show ku Vegas e Kawempe. Kwegamba abantu bonna gye balivudde okujja okuwagira abantu babiri oba omu tebavuddeyo nga balinayo ebivulu. We twatuuka ne tugamba gavumenti nti omulimu ogwo guli mu kugwa olw'ensonga tetulina authority, moral authority oba muteeka tetulina we tuyita kweregulatinga nga bapromota. Njagala mutufunire wetweregulatingira tubeere nga Ivan Events waba agenda okutegeka ekivulu e Nateete asooka najja ku office n'agamba ng'ennaku z'omwezi weziti nsaba kutegeka Nateete n'akebera ku kalenda nga Jemba teyatuttewo ne Innocent teyatuttewo e Nateete ne tuteekawo ekifo kitya nga kyandongo tugenda creatinga kye bayita demand. Buli anaategeka ajja kufuna. Omuntu okutegeka ebivulu okufuna ssente tekimwetagisa kutegeka bingi. Okitegere bulungi osobola okutegeka ekivulu kimu naye n'okola ki n'ofuna. Gavumenti we twagigamba ebintu bye yagamba tetumanyi siddangamu kati ninyo gavumenti kyeyagala okukola nti nno omuyimbi agenda mu studio n'akola ennyimba ze zonna bw'amala ozikola n'aziwanika abantu ne baziwuliriza then ekyandibadde nga lonki n'akikolera ku internet abantu ne bastreaminga ne tumulaba tolaba nno kikola effect gye gavumenti gyeyina nga tennalowooleza muyimbi kufunira mu data. Ompuliriza bulungi webanga yo teyina kigendererwa kyayo ompuliriza bulungi nze kyengenda okukuwanga kyeyina webanga ekigendererwa nze kyendowooza kyeyina si kyekituufu nga tennakolera muyimbi ono okufunira sente ku data esooka emuteerereze corporate law eri mu mateeka w'alina okufunira kubanga corporate law nga teriiwo era noono ayinza obutafuna mu data rights ze nga teziriiwo nga teziri active artist tajja kukola ki tajja kufuna. Ekirala mu corporate law naye erongoosebwemu. For instance wali ku event yange Emitiyano n'okavalinga event yonna gye nasasula ba artists okujjako ompuliriza bulungi rights za event eyo zange mba nabasasula kakati nze sirina we mmanjiza mu corporate law kubanga nze nga promoter sikola ki siriimu nga bakola amendment etereza corporate law ne ba service providers babateekemu
promoter bamuteekemu bamulage nawo wasobola okufuna obuyinza bwe mu copyright kubanga tugenda ku mulembe gwa data artist agenda kuba afuna sente nga ne promoter akola ki afuna naye bo bwe banakizanya kifiiriza nga baagala nti nno basooke bakutule promoter ku muyimbi basobole okufuga obulungi omuyimbi ng'ate omuyimbi mwavu ate nga tebasobola mugaggawaza ompuliriza bulungi kyova olaba era tuba bajjako Federation Kenzo ye president ye muwabuzi wa president bamulonda si kyekyo bamuwa n'emmotoka yuggi ekakasa obuwabuzi bwa senior advisor bagimuwa si kyekyo naye abayimbi tabayina era waabakuŋŋaanya leero naffe ne tukuŋŋaanya ati kati gwobuzibu buli akwata microphone omuyita muyimbi State House yabaddeyo ng'ejjudde abamanyi okukwata microphone n'okuyimbamu n'abayimbimu nga 3-4 mpuliriza Kenzo yatutte abayimbi mu State House ompuliriza bulungi okumanya yabatutte mu State House yatutte n'omuyimbi yiga onaakuba ennanga yiga kanso ono omutonotono mukwano gwange oba wone makindye naye yabaddeyo mu State House mu bayimbi ba Kenzo be bayimbi Kenzo be yatutte era yatutte n'abayimbi ab'ensonga muzeyi Matiya Luyima yabaddeyo Zayi Nakakawa yabaddeyo Dani Mugula okitegere bulungi Sala Shoti yabadde awo nga wankizo abayimbi yabatutte tewali wamukoze eki amuwakanyiza naye nkugambye ab'ensonga teyabadde nabo abantu basiimibweko nze njagala government weba eyagala okukola kyeri mu kukola mu music industry nga ddala etereeza teyonoona esooka eterereza abayimbi copyright law ekola amendment mu copyright law naye ba service providers abalala nga bapromota bagendewo ekyokubiri batereeze mu tteeka promota afune obuyinza obwoganizing omulimu gwe bapromota bwe babajjawo kyogamba abayimbi tebasobola standing bapromota tebasobola kuvaawo kubanga n'abayimbi abalina group n'abayimbi abalina group ezaabwe nga bateekamu ssente still bakozesa gwe bayita promota okuyimirizaawo events zaabwe nga muyimbi ki boogere mbaabye era oyogedde David Lutalo omuntu abadde amutegeka almost for all these years shows zemaze mulaba bamuyita Matovu Moses baba Moses ono mukulu wange yabadde omutegeka wuliriza era yavuddeyo omutegesi gwe bayita mutegerera era ye yazzeeyo ewa Lutalo tewaliiwo muyimbi okuleka n'akozesa amaanyi okwetegeka ate akola kuteekamu ssente Misa Kisemakula akola ne Jim owa Ketti ompuliriza bulungi Bebe Cool akola ne Loli Mutabaazi mbulira omulala Hajaruna Mubiru akola nange ani omulala yogerayo omuyimbi ali independent ng'asobola okwetegekera Kenzo Balaga Piper be bazitegeka wuliriza Kenzo akwata sente enkalu n'anoonya promota gwe bayita Laga Piper n'akwata ebipande n'agenda e Masindi n'atimbisa n'akola buli kimu n'akomawo Kenzo n'agenda n'akola n'akwata sente n'aziwaako Laga Piper ez'obutegesi ekyo kye bayita promota tetugenda tunuulira promota ono akwata bukwasi sente enkalu nga we tukwata ne tugula naye tugenda kukolesa promota atalina sente naye ng'alina amagezi ne tactics ezikola ki emuleeta promota Michael Mukaya events akyasolooza bizibu yalina tobimanyi okitegedde bulungi oyo omusajja yamutegesa alina ne beeti banga mwaka nyini mwaŋŋamye mbu yawezezza ebibiri engeri gye sabaddewo nga kyeterenza naye kyabadde kibi saagala tukisanyukiremu byabadde nga bimeka kati we tuba tugeraageranya artist nga Gravity nga tumugeraageranya mu kibiina ky'okusoma mawulire ga nnaku naye nze kyenjagala obategeeza mbagamba nti Gravity yaboneredde njagala yeetondere Bobi Wine tewaliwo kibonyaabonya Gravity ompuliriza bulungi ebigambo bye eri bannayuganda n'okuvvoola n'okumanyiira munnankyukakyuka
kye kimubonyaabonya. Kirekawo abayimbi abalala naddala abali abakkiriza mu nzikiriza mmwe gye mutakkiririzaamu oba principle gy'atakkiririzaamu abayimbi nga Kenzo munayo naye ng'avayo n'ajungula ebigambo oluusi eby'omukulu ng'ate naye tusuubira alina festival maaso awo. Tasobola na kugiteekayo. Kenzo omuyita Fala gwe kyogamba omwaka guno yali badde yafa. Ate omwaka guno abadde ne sente nnyingi okusinga emyaka emirala. Ebiseera ebyo bamuwaddeyo buwumbi 5 nabbako nga 2. Kati esente azirina tasobola kulisikinga kwerabisa. Gravity amanyidde nnyo Bobi Wine omwaka guno. Tusoke tubijje mu byobufuzi tubiteeke ku personal level. Omwaka guno amanyidde nnyo Kyagulanyi. Naye abadde amumanyiira kukakasa bakolera nti amusobola. Senga Gravity eno yafunye abantu bazze mu bungi ne bajjula nga bulijjo bwe bajja. Tosobola kunywa katunda. Abadde agenda kwogera enseekunku ennyenje. Lili Pazo oyo mumulaba nga atalina magezi. Naye musajja mugezi. Lili Pazo yagamba Bobi Wine akyasuula abayimbi. Nze njagala kutegeeza nti olunaku lwaleero lutandise enteekateeka enkomekerero ya Gravity wateetondera Kyagulanyi. Omanyi omuyimbi gwe bayita Big Eye? Big Eye twali twamubolanga ne ku bivulu tetukyamwigulula ssente. Njagala kutegeeza nti tumutegeka. Even nyina ne meeting naye alina ne launch erugogo era agenda kufuna abantu. Anti Saalongo Sirage yasinze Gravity abantu. Saalongo bakube gwabasobola. Yakubisiza mu Gravity abantu emirundi 3. Ate nga Saalongo yabadde yakasinga okusalwa lugogo. Gravity mukwano gwange. Ate nze njagala Gravity yeetondere Kyagulanyi. That is it. Ekyokubiri nga tuvude ku kya Gravity. Music industry at large twetereze. Government ereke ba promoter betegekera omulimu gwabwe. Tujjewo ebivulo ebyokumukumu. Osanga Gravity teyali saliddwa. Okitegedde musobola okukkanyanga ne mu bukulembeze bwennyini temukkaanya mwakola federation era ba promoter amu ne bagiddukamu naawe n'obeegattako ne mutandikawo eyammwe endala. Era kati ne wabeerawo eya Balamu neya musajja wa Fabitex. Balamu minister takyali naffe. Kati ani abafunda? Ife tulina obukulembeze obupya. Nobati yagamba yabuwamba. Tulina obukulembeze obupya Nobati naye ali eyo abonaabona bidongo za musala. Tulina obukulembeze obupya. Nobati mukwano gwange. Almost Nobati is my brother. Era nimumuperereza n'atera okyuka okujja mu Nuupu. Erinnya lyaddamu. Abadde mulwadde naye yatereera. Yayogeddeko nange jjo ngenda kubeera naye enkya ku Mande. Naye n'emmotoka ye tennamuddira. Kyokka ate omuyimbi yamukuba gwe yafiiririra. Okitegedde so abantu balina ebizibu. Era namugambye ndowooza olabye gavumenti yammwe egamba jangu obeere mu ddoboozi ly'abantu nkyamunnyonnyola nze bapromota nkyabaperereza era wentuukira okugwako omwezi guno gwe ndimu ngenda kuba nfunye bapromota abeegasse ku nkyukakyuka abawera 8 ku 10 ate nga bansonga. Nze njagala baveeyo gye batabamanyi bajje tulwane wamu olutalo bamanyikibwe. Abayimbi tebagenda kutereera nga bapromota tebateredde kubanga bapromota okulemererwa boonoona. Anti ffe tufiirwa ssente ate ffe twakkiriza okufiirwa. Abayimbi batiitiizi batya okuteekamu. Kati ono muwala wa Ngundi yani wa Museveni ono omuyimbi Shiba tali mukulanga sho tukikola si muwala wa Museveni. Waki Shengamba waki kale vice president wa Kenzo omuwabuzi wa vice president w'omuwabuzi wa president mu nsonga za creative wuliriza naye yawanise ekivulu. Kyengamba naye yawanise vice president w'omuwabuzi wa president. Vice president w'omuwabuzi wa president we bakufuna esente ne bazigabana ez'abayimbi luli president ng'azibawadde okutereza yati naye yawanise endongo. Endongo tuziraba muziwanike naye results abagenda okubawagira mubamanyi bemuwagira bemuba munoonya. Olinga agamba nti Shiba kigenda mu musala.
sinnakyogerawo ekyo ngambye vice president w'omuwabuzi wa president Eddie Kenzo naye yawanise erugogo nkutegeezaako abawanise era njagala nakutegeeza nti n'omuyimbi w'abantu omwagalwa omugole eyakadda bigayi naye alangirira lugogo ekirungi Shiba aliyo yekka wolowooza nga bapromota tukyaliwo taliiwo yekka tuyinza okukeera ku makya kwolwo olunaku netuteekako ndugga ne banyabo tetujja sukako awo naye Shiba mugende mumuwagire badde nsaba tutereze ati gavumenti ekkirize bapromota beetegekera omulimu gwabwe revenue nga tennamanya nti promota wa mugaso erekerawo tujjako omusolo kubanga yaggalawo ne woofiisi za Keti wali juzi yawandiikira Abitex emubanja Mukaya emubanja yawandiikira gundi ono owa comedy store Muhanji ali ku mabanja ali ku dduka so revenue engeri gy'otamanyi bapromota nga Muhanji bapromota nga Mukaya bapromota nga Batiibwe bobanja bapromota nga Keti bobanja bajjeeko amabanja kubanga tokola ki gavumenti tebamanyi twagala mutusoloza sente mu bumenyi bw'amateeka abayimbi Gravity abawe ekyokuyiga abayimbi Gravity abawe ekyokuyiga ebintu byemwatandika nga temuyina NRM yadde NUP yadde FDC bigenda kuggwawo olwa NRM oba NUP oba FDC we mwali muyimba ennyimba zammwe ebibiina by'obufuzi tebyaliwo weaba babasasula olw'ennyimba ze mukola babawe ssente waba babasasula okuvvoola Kyagulanyi n'okunafuya struggle muzigaane we baba baba appreciatinga olw'emirimu gye mutuusa ku ggwanga emirungi babawe ssente era muzirye we babeera babasasula munafuye abalala sente muzikole ki muzigaane njagala mutunuulira abayimbi bano nga mmaliriza mu byafaayo by'eggwanga tuli basabiranga nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un abayimbi bano buli gwe njogera ng'ogamba inna lillahi raji'un mbadde mbasaba bategeeza nti abayimbi abaze bamanyira Kyagulanyi eno gye bawunzikidde omuyimbi eyakuba Freedom City nejjula n'ekyaka bamuyita Alien Skin inna lillahi wa inna lillahi raji'un mbadde njagala kubategeeza nti omuyimbi yatwala sementi mu kibanja Kyagulanyi kyeyagula nga tannaba nakufuuka munnabyabufuzi mwe babazimbirewo eddwaliro navvoola Kyagulanyi n'amuvuma n'amubeera bubi inna lillahi wa inna lillahi raji'un njagala kubategeeza nti omuyimbi yali agula miliyoni 25 ku 2015 nga nange namugula miliyoni 15 na bingo n'ansala nga kati presidential advisor Eddie Kenzo inna lillahi wa inna lillahi raji'un mbadde njagala kubategeeza nti vice president w'omuwabuzi wa president senior advisor Shiba Kalungi byonna ebyogedde ku programu eno basebo ne bannyabo by'abantu sekinnoomu saabaddukanya channel abanayo byonna mbeere bulungi mweraba